kuba waliwo omuntu eyaŋŋamba nti bw'oba toyimbye nze nyimba nnyo ku live band naye waliwo omuntu eyaŋŋamba nti nedda nti ku live band bw'obanga opafominga nti teweesiba kuza Ssegawa zokka nti kuba namuyimbiramuko ku zange n'awulira bambi essanyu naŋŋamba yali abanike naawo ku Centenary Radio naŋŋamba nedda nti bw'obanga ofunye platform oyimbanga ne ku zizo ne bawulira naye nze nange nkyagala naye nakigenderera nti bwe tuba ku stage obudde abantu baba na butono bakuwa amatu ennyimba nga 2 kati oluyimba olwandibadde ng'olwokusatu baba bakooye kati kyovujjako ebirowoozo bale nnyo baba bakuggyeko ebirowoozo naye ate bw'oyimba eza Ssegawa ne bwe ziba nnya abantu already bazimanyi bafollowinga naye nga ezange weeziri ate nga nnungi era nazo kadongo kamu naye nfuba okulaba nti nkuba ono ow'omudigido era mukama wange nayo mmeka nakafulumyayo ennyimba 3 naye nga bw'omanyi obuzibu bwa studio amaanyi gaba matono olwana ofulumize mu yabbeeyi ate awo okimanyi ziba nsimbi ate ng'ensimbi tokola ki tolina olusooka baluyita batya oluyimba olwasookera ddala baluyita asaana kuweebwa lugenda lutya lwa mukwano lutandika bwe ruti omulungi gwe njagala sembera nze nnyinawo kye ŋŋamba njagala omanye wootoba bwe mpulira ate era ne bwe mpulira ngoze wootoba mba bubi nga n'okuba tebinnyumira kaluuba kye bayita akatijjo kantijje naye nga ntijja lwakuba ggwe sanyukako nga oli bw'ontunulako n'ebiisa ebyekisa gweya kyoyagala kyonna bakuwe maama bw'oba omulungi oyagalwa zoono kamuwe asaana kuweebwa buli kyasaba bambi omwagalwa asanyuke kenkuwadde oba katono siimaako ono kamuwe asaana kuweebwa buli kyasaba bambi mulungi wa mpisa kale byonna ebitone yabyesigaliza asaana kuweebwa ako bakayita asaana kuweebwa gwe muwandiisi akayimba ako waliwo omusajja eyankwatirako w'ekijja bw'emi eyo n'akawandiika naye ng'obugambo obumu nze nakyusangamu bukyusa katono so yawandiika ngwe n'okolamuko arrangement ebimu n'embisalamu studio ne mugenda wa studio eyo bagiyita Samus Music ebeera eri Nateete eyo oluyimba olwokubiri baluyita Ejjiini Kawuuba kitegeeza ki Ejjiini Kawuuba yinze ebisinga nze nabiwandiika naye nga nabijja ku bulumi enfa maama gye yafaamu maama waffe omuto yafa accident eya boda naye obulumi mwe yayitamu bwe bamutomera ne bamutwala mu ddwaliro kwolwo lwennyini ambulance nemutwala mu ddwaliro naye kye nasanga mu woodi mwe bamutuusiza omanye abalwadde abawere 10 nga accidents za pikipiki boda era bwe navaayo amazika ge gonna nengalaba byonna nempulira ennaku era oluyimba olwo nendukola nali njagala ndukole nga si lwa mudigido naye nze neebuuza nnyo mu byenkola bwe neebuuza ennyo ne baŋŋaana edda kadongo kamu oli atambula ng'owedda yaggwako lukube nga lulimu omudigido naye nga lukwata oluyimba olwo ku bubenje bwa boda nange nno ke nafuna kaali ka boda omwana yali anzise obubenje kati waddayo wassaamu studio nagamba kankyuseemu teyankolera bubi luli naye nagamba nedda buli kaseera nnoonya ekisinga kati munnaaye neŋŋenda ew'omukulu bamuyita Kanani Kidde abamu abayimbi bakadongo kamwe abasinga bayinza okuba bamumanyi bamuyita Kanani producer Kanani nankwatiramu nejanyambako era sente tezaali nnyingi ate mwattu naalunkolera nga lulungi okusinziira ku sente ze namuwa kati luno gwe walwewandiikira
naye ebimu bannyongeramu. Ebimu yakwongeramu. Kanani teyanyongeramu. So lugenda lutya tuwe kakavaasa. Oluyimba olwo lutambula bwe ruti. Boda ewuuta bujini zikola sente naye bazzamiranga. Boda ntemu nnyo weefeeko bw'oba ovuga ogenderera. Eryo ly'ejjiini lye erikola sente litta n'ennyini lyo tebalyemanyiza. Boda ntemu nnyo weefeeko bw'oba ovuga ogenderera. Ku jjiini kawuuba kaayana bakuvuga empola muba mujja kutuuka. Boda ntemu nnyo weefeeko bw'oba ovuga ogenderera. Ejjiini kawuuba lidduka ne bwe muba mujjaamu n'atabakwata. Boda ntemu nnyo weefeeko bw'oba ovuga ogenderera. Ly'ejjiini kawuuba lyajja kunona bagenda magombe. Wasiwasi ntaana takulesa mabujje nga nti opaala. Amajiini gakola sente gano ngamba ppiki ezituuba. Mwe temwamanya bye muguzeeko zo kazisaddaake. Simanyi oba tunaafunawo enjawulo ku ngeri gye zitugaziwuuta. Abaazikola bandibeera kino kye bategeeza. Nammwe mbalaba n'akuza emyaka boda zibakyusa bingi. Ku luguudo kwe bakyukira n'ataba wa bulijjo. Nze nsaba ab'emmotoka mikwano nti musonyiwe ba boda. Obusungu bwe mubayinako bungi bavuga binyiza. Yenyigiriza w'atajja. Owa boda ayisiza n'awatasaana. N'ogawa gaapu ayitewo n'atafiira muloole. Saasira omusaabaze gw'ovuga otera omutuuse bulungi. Mulina abaana ggwe naye weefumiitirize muli. Temunyiiga mugule luyimba luno sigenderedde banyiza. Ndi musomesa ekyo kyennyina okukola ekyo bbawaana mbeera mu nsobi. Boda ewuuta bujiini zikola sente naye bazzamiranga. Boda ntemu nnyo weefeeko bw'oba ovuga ogenderera. Ly'ejjiini kawuuba lyajja kunona bagenda magombe. Wasiwasi ntaana takulesa mabujje nga nti opaala. Tukaweerezzaako aba boda mwenna bannaayi mwewala okuvuga obubi. Mwe musinga okuviirako obubenje. Ndowooza message mugiwulidde bannange. Akayimba akookusatu. Akayimba akookusatu sinnakafulumya. Kakyali mu studio. Sinnakyakawana. Lwaggwa dda. In fact nagenda ofulumya luli olw'ejjiini kawuuba. Ng'ate luli already nduyina. Naye ate ku stage nduyimba. Abantu ne basanyuka. Kati munnange dolukwata ku bakyala. Alaavu. Naye kale kaŋŋambe luwaana bakyala. Omanyi oluyimba lw'abasudde luli. Oba mwali mummanyi nsaaga olunaku lwe nava e Buddu muntereka masepeo nzaamani sirikeeki ndi muntu gw'otakyabuuza abakazi ba bbeeyi olumanyi. Kati munnanga oluyimba olwo natuula abakazi balwagala nnyo. Kati ne ŋŋamba naye nze yadde ndi muto sinagenda mu ebyo ebintu by'abakyala naye nange kanjiyeeyo. Omanyi audience y'abakyala bwekwagala akajjoba okamaze. Omusajja yakuba abasajja kubula abantu abakyala ne balwagala. Ate olwo oluyimba bwe nduyimba n'abaami banfuuwa ssente ate nga lujeregerera abaami olw'abasajja kubula. Kati bwe natuula ne mpuliriza abakyala ba bbeeyi olw'abasudde ne njozaamuko mu magezi. Kati nze ne ndukola nga luli soft nga lugguka naye ate nga luyina eri amakulu gye lubbayo. Naye ekyo tekimenya mateeka. Ebintu abantu bye basinga okuyimba byonna biba bye bimu naye oli ate gwe wayozaamu. Kati olaba oluyimba olwo kimenya amateeka ga copyright kubanga original y'oli. Olwo oluyimba naawe kennyini nga waluwulidde bw'oba toli mugoberezi nnyo wa kadongo kamu tomanya nti wayozaamu. Oyinza kumanya nti endowooza nagibba mu luli. Era weewuunyiza bannabitone. Kati birungi ki by'ofunye mu music ono? Nga nsaba onsonyiwemu akayimba ako mmala okkaba waamu. Ate luli baluyita abakyala ba bbeeyi ate luno baluyita abakazi. Ye enjawulo eriwa? Luli abakyala
babbeeyi si bigambo by'oli mu kuzannyisa oli mu kuzannya na lulimi oluyimba luliba oluwuliriza bulungi n'owuliriza na luno lwawuka lugenda lutya lutandika bwe luti musiibye mutya negye mukola ku nsobulamu obutono buti omuzira nkima sipayisi nze bampita Ssega wenzalwa yewala Rakai gye nazaalibwa nabagamba ku kyalo ky'abagunjufu lusaka lwa mmese kalisizo abayitayo mukiwulira kati ensonga gye nzize nayo kiki abakyala mubajonyesa ne mubafuula ng'oba kasasiro so nga abakazi batuvumula manya abakazi ebbeeyi bafuna gwe bojja n'omuyisanga kasasiro nga nze musika muzza gye nsula bw'okasuka eggumba embwa erikyankula ate abakazi mbagala luno wadde lulinga mbadde mbabadala kati bammami nsaba kisonyiwo nzere ebbanja nja kuliriwa kanyongera okubaagala mwe bassebo temwegulumiza babakazi batuvumula era mpaawo ate abakozesa kuba buli akulamwa yiya madamu gwe bw'oba ate abakozesa ng'era ne bw'omulaba obuulako essanyu toli musajja kankubuulire ne bw'oweza 7 emyaka toliba naye omulamu nga toli waya ng'osobola okulasa tewatomerwa omukazi oba omwetaagako bebi bw'ofuna gwazadde ate awo n'ovuma y'ensonga gye nzize nayo mbagambeko nga n'abakyala bandaba nze Ssega weera kyova olaba ng'omukazi owange siganya nobe ne bw'anooba nfuba muwondere kiki ekiribawo olukusa okumuwasa oluusi ne muwondere omukazi ne munona ewaabwe tasula mwabamu ne mungeyengula mbu siina amagezi obwongo bwe bafu nti oba omukazi yandogaaloga nga teggwe gwe bataloga wooliddirayo okumunona olisanga omukazi bamutagula nga kokole kiitaali kuddira nga yamaze okumanya embeera z'abali nga bakusinga ne ku byokola kumwegobya nti n'otawondera z'omukazi gwe siwondera nga mbadde mukyayebuuta muddira naye bano betwegobyagobya mbwaddeyo ewaabwe bamugunjule nga bamugunjula ne bayisa nawo okawulidde baluyita abakazi naye luli baluyita abakyala kya bbeeyi otowulira nga lwawuka Spice Ssega waago tuli naye olunaku luno lwaliro so wali mbadde nkubuuza nti birungi ki by'ofunye mu ndongo mu nze sijja kulimba endongo sigiruddeemu nnyo tandika mwaka ki kaŋŋambe endongo eno ndowooza 2021 covid awo nga tuvuddemu awo watyo kuba nzijukira pate eyo omukulu Semudemu kwe yali yakulisa oli ndowooza kyali kirwadde kya covid bo we bajjira ne bamukulisa akiwonye ndowooza bwe mba serabidde era rigimu eyo ye 2021 kati nga bw'omanyi nti omuntu akwatirako bukwatizi era tosimbulirawo gaali so basically owezezaamu emyaka 5 ekinene nnyo ng'esatu kuba mulimu kaŋŋambe lwalazaamu bambi nga naye emirimu tegirabika naye nga myaka ng'esatu kyamazima sijja kugamba nti music nfunyemu ebirungi tonaba kozi kuba sijja kulimba nze n'essimu eya simaati nga bwoga nti ogenda ku TikTok sinakagifuna omwaka sinnaguweza kugamba ndi bubi n'omwaka sina kye nafunye mu birungi ebirungi byennyinza byengamba nti byafunamu kasente omusajja akufunira emirimu akusasula bakufuuwa nze ebirungi byenninga byenfunyemu be bakubi b'ebivuga nti ngenda nfunafuna emikwano mu bakubi b'ebivuga bye birungi byenninga bye naalabye mu music nti osobola olwaleero okgenda nga mwami Semudemu akonekitinze ku show naye ogenda otuuka ate ku stage ne bw'aba taliiyo nga waliyo abakubi abakumanyi bambi Kasega wakaako bambi bwe bityo bye birungi byenninga byenkyalabye kati ate okusoomoozebwa osanze kuli wasofa okusoomoozebwa mu music ekyamazima okusoomoozebwa nze kwenkyasinza okufuna oba kyetwandiise ebinyiizo kwe kusoomoozebwa kale ekisinga okunyiiza mu music ye muntu okuyita ku show ekyamazima nga pulogulaamu owaddeyo ya nnyimba nnya
naye oba wakakubako oluyimba lumu ensonjere gite sayira iyo kutalya fungana kuba enjere eriko nnyiniyo ensonjere ddala nagamba ogenda owulira ng'akutte microphone agamba toyanzege toyanza sooka olindemu mukubire Ssegawa obugalo bw'amaanyi kufubutuddeyo kyokka ng'otuuse ku sho ssaawa 11 ez'ekawungeezi oyimbye ssaawa 4 za kiro neŋŋamba kale obudde bwange obunna bwafudde ki olinze ate nekyolindiridde tokiwadde bantu nakifa sikiwadde bantu kubanze omuntu yenna waŋŋambira nti oyina sho mubuuze ekwata ku ki nti birthday njiya nendaba nti luno oluyimba lujja ssanyula abantu sho kati nga kadongo kamu kizibu oli omumuleeta nayimba birthday naye gwe olina engeri gy'okolamu audience yo n'ogiwesa n'ogizza n'ogisembeza ewuwo kati oli bw'aba takuwadde budde obwo owulirira ddala ennaku mu kyekisinga okunyiiza kati ekisoomooza ekirala bannange bwe buwagizi bukyali butini n'ogenda mu studio ne weegayirira kale kituufu okwegayirira kubanga mu butuufu studio tebayiyo ate oli ekyamazima ne bw'oba ne ssente zo era asobola okukolera ekintu ekibi naye kati buli wantu wamavi ekitandibadde kibi naye tedi kirumanga kuba vi notafuna ki kyokubidde mba nno sifunye najja neŋŋamba nti mukulu Cranimax nti wangi munnaye nafulumya akayimba bwe kati taata yino fulaasi kawulirizeemu n'ogimuwa fulaasi n'ogigula oba mutwalo n'oteekako akayimba ako n'ogimutwalira n'omwegayirira munnange mbadde nsaba buyambi bwa vidiyo naye akayimba kaakano kawulirizeemu badde nkusaba taata nyabo n'oddamu omukubira nga wayise n'ewiiki fulaasi yo munnange yambulako naye badde n'ebimpuuba bingi sigamba nti Cranimax awo musajja wange nnyo yampita ssebo tukole ne rehearsals ku bwereere atandike okumpa shows wadde buwi kyakulabirako ekyo nakyo kisoomoozo ky'amaanyi Spice Ssegawa gwe tuli naye olwaleero kaakati weerabawa myaka nga5 egiddako ekintu kati ogenda kigaziiza ddala oba ogenda kusigala ng'okyatambulira ku peesi kwoli ekyamazima teri abatayagala kwongera ku kintu naye singa Katonda onannyamba oba nkiyite ntya okwagala kw'abantu n'essaala ya Katonda nenzikako bweti njagala nfuneyo akayimba k'eddiini akayimba ka ddiini nga kalungi nga kakka ku mutima gy'abantu naye mu myaka nga5 nze wenneeraba anti bannaye nze mulimu ekigambo abavubuka kyetera okwogera nti okwesudiya sinyumirwa byakwesudiya lwaki okuyita kwesudiya kuba kuluubirira naye nga ekiruubirirwa kyange okuluubirirwa si kubi naye ogambwe neeraba bwe nti nga bwe weeraba Katonda akukwatiddeko ekyamazima nze Katonda nga enteekateeka zibaawo nga nti okusinziira kino kyenduubirira era nsuubira nti Mukama bw'anaaba nnyambi oba osanga nnaaba ntuuseeko wano na wano nga nsobola okukola kino na kino nga abawagizi bange basobola okuga nti Ssegawa y'ono ekyamazima Spice Ssegawa mu myaka 5 kyendoota nange singa Katonda aba nnyambye nga bw'obyogedde njagala nange kati nga ku Africana tugeze omukulu Hassan Endugai nayo ekivvulu nga nange kwendi ku posta nga gwe omu ku ba main artists Katonda batimbe tugeze kati nga bw'ogamba batimbye posta enakiyaga mu kisaawe nga n'ekifaananyi kya Spice Ssegawa kwekiri nga kinene si mu buno obutini obusembayo nga kwendi wenti nejjita n'otuuka ku mulyango nga bagayitawo gwe ekyekintu nze buli lwe nkiwulira mpulira njagala nakkaawa tekituukikako n'okuba ng'okikoleredde nze simanyi buli kimu nsobola okukikola naye maama simanyi kati gita ogimanyi gita ekintu kyensinga ekyamazima gita simanyi gikuba kati weefubyeko okulaba ng'oyigayo ekivulu kyonna kubanga abayimbi ate in fact n'abatali ne bakadongo kamu kale lwakuba nti bo
okusinzira ku betumanyiiko abasinga obungi nti ayinayokko ekivuga kyakola ki kyamanyi. So naye nga kyandibadde nakyabayimbi bonna nti omuyimbi wenna alisi wandibadde ofuba okulaba nga music omuyinako knowledge noyigayokko ekivuga. Kati gweofubye okulaba nga ekyo nakyo okiteeka mu nkola okulaba nga oyigayokko ekivuga waakiri kimu. Ekyamazima nze ebintu ebisinga bwe mba mbikola kati ekyo olaba kyombuuziza si kinene nnyo. Ate kunze bwe mba nkitandika mpulira nga kinene. Era tonakiwabudde tonakirowooza. Ekintu ekyo omwaka 2025 gwonna mbadde nzija nkirowooza. Naye ng'ekivuga kye nsinga okwegomba ye solo gita. Kyokka abazimanyi batono. Ne Masaka. Oba oliawo sebo solo eyo abasajja batono. Naawe okimanyi. Kati nga ndaba solo gita eno njagala nnyo ogiyiga. Era omwaka gwonna oguwedde omwoyo abadde ngamba oba omutima gwange gubadde guŋŋamba ojja oyigeyo ekivuga. Ne ŋŋamba naye otandika ne 2026 ŋŋenda kunoonya muzira kisa yenna amanye ennanga wakiri mukombe ku kigere naye anjigiriza ennanga. Ennanga eyo ennyumira nnyo nzira. Kati ate solo gita ogivuddeko ogeze ku nnanga. Solo eyo ekyamazima ekigikulemesa kye kyokuba nti abantu batono nnyo abagimanyi gwenyiza ennanga bo abagimanyi bawerako. Bawerako. Kati ekyo kiyinza okuba softimu ogiyiga. Nze bye bivuga bibiri bye neegomba ennanga eyo. Ennanga ennyumira nnyo naddala eno eya waggulu eno esaako pam pam pa bam pam pa bam pa palalalalala pam pam pa bam pam pa bam pa eyo ennyumira nnyo. Kale katusuubire nti nga bw'oyagala okubeera ku show z'abalala ate naawe ojja kutegekayo ekikyo abantu bakumanye. Weetaaga naawe kati okutegekayo ekintu kyo. Kyo kibeera totegeka kinene oteekayo ka concert ko nga katini ne tugamba nti we are unveiling Spice Segawa abantu bamumanye. Abantu bajje bakuwe ku ssente okole music okwate video okitegeera. Weetaaga otegekayo akantu nga ka unveiling Spice Segawa. Omanyi nze buli lwe nva ku show nga bankutteyo ka video nga kalungi omanyi sirina munaye simu za bbeeyi. Naye buli lwe nva ku show nga bankutteyo ka video kalungi nenkalaba nyina bwe ntuula ewange nyina kyenzijukira nenzijukira omusajja bwe yayimba n'agamba okwekkiririzaamu kikulu, okuba omugumikiriza kikulu, okumanya kyoyagala kikulu, okwekolerera kyekisinga situka tukole mukokola teryagamba tobe. Kale buli lwe ndaba ka video bwe ndi nenga nabadde nze mpulira muli okwekkiririzaamu yadde kale ebikumalamu amaanyi tebibula naye nga nekkiririzaamu olwakayimba ako. Okujjako ng'olina akatale ke kanayinza obudde bumpeddeko ebisigadde tujja byongerezaako olulala. Akatale keka nanditumiddeko ku mikwano gyange nga 2. Ekisookera ddala kansooke nkwebaze baaba Fiiki. Weebale nnyo bambi weebalire ddala gwe oli musajja mulungi. Nze mbadde n'omuntu bannaye ampise nga simumanyi kyokka ngenza ottuuka ng'ate nali nkulabyeko kyekyamazima. Weebale mukama wange omutima ogwo. Fiiki Media yonna mbalamusizzaako mwebale eggoberera. Katonda abawe kye musinga okwagala. Ntumiddeko musajja wange ampe ebivulu n'enkuba omutaka Semudeemu. Mwebale kuwagira Blessed Band nammwe abakubi ba Blessed Band bonna mbaagala nnyo mwebalire ddala bannange. Sirema kwebaza omusajja waliwo bambi muzira kise yampa akasente nengenda mu studio kole buli obuyimba bonna bwe nkumenyeddeko. Omukulu Edian Sanizi akanika pichi wali ku lwekitovu bambi ya Edian Sanizi garage eyo mmanyi oyo aga Katonda muggulu oyo bambi inno siina na kye mukolera naye kulaba just ka video buno bwe sima busimingo naka mwana kwente mwattu abantu bakuwa audience bulungi webale kwate 5 kwate 3 n'ogenda era n'otabulya n'okolamu ennyimba ne bamuzira kisabo n'abalala bonna abasobola okunkwatirako mikwano mbasaba mumbeererewo sijja kubaswaza bingi bikyandi mu mutwe ate n'emyaka gikyali Katonda abawo omukisa.
Yes, Spice Segawa gwe tubadde naye olunaku luno lwaliro nsuubira nti emboozi ye olina ky'ogiyizeemu. Abadde tamumanyi omutegedde ate naawe abadde amumanyi olina ate ekirala ky'obadde tomumanyiiko ky'otegedde olunaku luno olwaliro. Nsaba abali eyo nga mulina emirimu omwami ono mumuwe emirimu asobole okuba nga ekintu akikwasaganya emikolo gyonna egy'essanyu agiyimbako. Ndowooza ogw'ennaku gw'oba tojja kugusobola. Ogw'ennaku waliwo akayimba ka Ssegawa kali era kentera okuyimba tugeze gwa nnaku kufiirwa. Waliwo akali akayimba lulina amattire luno olumbe kyenva nduyimbako nga bwe nnyomba wadde bwe luteremerwa nga naye luyimbye ne ndulangira nti lubi. Egy'ennaku n'egy'essanyu gyonna ogiyimbako. Gaba ennamba. Ennamba yange ey'essimu eri 0708 71 99 78 0708 71 99 78. Kale nja kusanyuka nnyo nga mpulidde nti Spice Segawa afunye emirimu ate naddala nga abagimuwadde mumulabidde wano ku Fik Media kubanga the end of the day twagala abantu bano nabo bakyuse obulamu. Nsaba takumira mpeera kunkumire. Happy New Year.